olutindo lwali lufungaladde mu bitundu ebimu ate nga n'abakuumi basesegguddwa buli kafi kali waako. Nga ngenda mbalaamiriza neeyiganya neewooma nagguka emitala w'eri nabaka emu ku ddiga ebbiri ezaali mu kayu ne ngisamba era ng'eyase naddira ginnaayo ne ngisolossa mu mugga nasimbula nempenyuka nga ndiko n'ebigenda biwalala olwo nno nga nduubirira kutuuka ku nnyanja nsomoke nga tebannantaayiza kunkuniza. Bwe nagendako mayiro nga 10 digi ne ngivaako ne ngirabira ettaba mwe baasimanga amayinja ne nginnyikamu. Olwavaawo ne nteregganya mayiro nnamba nga ndaga emabega gye nnali nvudde okutuusa lwe nagguka ku kikubo ekya bulungi bwansi ne nkyamira mu kyo bwe ntyo. Bwe neekanganga omuntu ne mpugukako oba ne nkyuka ne neetambuza nga ndinga alaga ate gye nnali nva. Mba ntambula mu ngeri eyo era nga n'abantu nsigadde kubasanga bbalirirwe ngenda okuwulira ng'ekintu kiwalabuka ku kkono wange. Kale nayimirira butengerera nga n'omukkamize era kyekanyuga nga kiraga gye nnali njolekedde becco ne kisirika. Nange nno nakonera we nnali ate ngenda okuwulira nga kibuuka kidda becco. Nakanula amaaso ngenda okulaba nga bigonwa w'omumpembe wa jjagwa nga yeesowolayo yannumba nga bw'ejja erya ne mu ttama. Salina kintu kyonna mu ngalo zange bwe ntyo mu ngeri eyo ey'okugitangira nakuba gy'eri omukono ekyekyewuunyo engalo n'ekibatu byagyevumbika mu mumiro era yatandika okwesendasenda ekyennyumannyuma nga nange ngigoberera nga nnyongera kuvumbika ngalo wala ate nga nayo empaata empi n'enkwaguzo z'enjala. Tuba tugenda tusenvula mu ngeri eyo yo kwe kwesittala ku kintu n'esinzittuka n'ebanga egwa era n'omukono ne gubuukayo. Nagigwira ekiyiifuyiifu era n'okugiruma nzijjukira nga nagiruma omugongo ate ne ngibagula ne ngitujja ennume y'ekigo. Naleka ekyabologera awo wansi munnange nga nkunya misinde n'amatu olwo tekukyali. Naloddaaki ne ntuuka ku nnyanja era ne ntandika okunoonya ekintu kyonna mwe nnyinza okuwugukira. Naye nga bwe baalugeredda nti omunaku lwayiga okulonda, akaato ke naggukirako kaali kawumuggufu ate ke naddiriza nga tekaliiko nkasi. Neeyongera okunoonya era mba ngenda maamaala nga battuka ebirowoozo mbisimbye ku kabira akazijjagavu akandi mu maaso. Bwe kuwulira oluntu olunkwagula nategeera mangu nga bwe gwali omutego era n'ensojjolimba nga ndaga gye nvudde. N'oluvannyuma nalambaala n'ensirika ekyekkerere. Omuntu yawamattuka wazijjagavu n'ajja ng'amyansa akataala era ng'atuuse we nalinnyira ku mutego eddoboozi lyasinzira gye yalaava ne limubuuza nti kiki okirabye? Ye kwe kuddamu nga bw'azunza akataala nti sikiraba naye ndowooza kabadde kasolo kakuwuliise. Yaddayo era nange emmeeme n'enzira mu nteeko. Kyokka ate ne ntandika okwebuuza kye nali nguddeko gwali mwalo mujja. Kale mba nkyebuuza ne mpulira okutokota okw'akaato okwajja nga kusembera okutuusa lwe kwafiira wali awazijjagavu. Najjukira ebibondo by'obwato obwo bye nali mpuliddeko nga byali ku ludda luno, naye ebyali binneemuluddeko mu kubyangatana okw'ebirowoozo. Neesobolola mpola okuva we nnali nga nkyagenda mu magamba g'akaato. Kale nawulira bupotipooti obulala nga buddayo mu kibondo kyabwo
naye wa mukisa obutafunirwako oba obutafunirawo kaato mwempugukira, kubanga osanga sandi lwa budde. Obudde buba bukya bwe buti era nga nsitamye mu biddoddo okumpi n'ebyato ebigeng'enyefu awaali wawunya ekigungu, ate nga n'erudda entoowooko, obugaayu oba obudduvu. Kale empewo enkommontera awo wennyini. Omukono jjagwa gwe yali esusizza ng'era gutandise okunsanyalala, era nga n'essuubi ery'okuwunguka limpweddemu, kwe kuwulira enswagiro ku ddyo wange. Bwe nakyuka nga ndaba lulangalanga w'omusajja eyali yeetisse akaato nga mpitako, ng'atuuse ku mazzi yakassa na yeeteekateeka okusaabala. Naye bw'akyusa amaaso n'andaba, kwe kwekanga n'akaleka. Samanya kye yali agoberera ku nnyanja, naye nalowooza nti osanga yali abbiridde n'atega obutimba ku ludda olwo bwe yali agenda okutegulula. Bwe yamanya ng'obwato obukuuma olubalama bwonna bukomyewo, anti nange saddayo kuwulira nakamu katokota oba okukalengera. Nalaba badduse nga nekkata mu kaato nga nsiikuula nkasi yogayoga njolinjo gye nakwatirwa abakuumi b'olubalama nga bandowooza okuba omukessi oba omuzoole, kubanga nali nsigaddeko kumpi bukuye nga nsigadde kumpi bukunyegere, nga ndowooza nti singa nengera akaato k'omulabe nja kwesula mu nnyanja okusinga okuwambibwa. Bwe natuusibwa mu maaso g'omukulu waabwe ne mmusaba ayogeraganye ne bakama bange ku lukomo ku nsonga zange. Yakikola era banzirukira ne ntwalibwa mu ddwaliro okujjanjabibwa ebiwundu ebyali bintintimya, era eyo gye nabakwangira ebyama bye nali nkesse. Saalwa kusuuka era nga nzizeemu ensa. Nategeezebwa nga munnange bwe twagenda bwe yali abegeddwa era nattibwa ng'aketta omwalo ogwali gusingira ddala obunene, obukulu n'okukuuma mu ggengere. Nasabwa obanga nsobola ngende ngukette, kyokka nga siwalirizibwa kukikola, obanga muli nali mpulira nti saagala. Weewaawo okwagala nali saagala, naye ate nga n'obutengu mbutya. Ekirala nga bw'omala akaseera ng'oketta oba otandise okunyumirwa omuzannyo gwa jjangu onkwenkule oba weesibe enkubbe. Bwentyo nakkiriza okugwa ŋŋanga ngezeeko nneme kutuga bwesige bwange bakama bange bwe baali bantaddemu. Natandika okutetenkanya engeri gye nnyinza okukettamu omwalo ogwo, era kino ne kinkulungutanyiza ddala okumala ennaku eziwerako, kubanga bwe baali bamaze okukwata n'okutta oli, baali kati basula bulindaala nga bamanyi nti teeremwe kusindikibwayo mulala, anti n'okwerinda okumanyi. Mba ndi kumpi kwefuukulula ewa bakama bange nti omulimu gunnemye, ne nzijukira ag'ennyanja ga Chudi ge nalabanga nga geekalakaasa mu myalo gye twagobereranga ebintu nga tegawuunwako, olw'okubanga bannansi bagalinako emizizo, obulombolombo n'ebiwanuuzibwa. Kino kyampa omubumbirano kwe nategekera enketta yange. Bakagezemu nnyo kolokojjo bankolera bwe bati ekiwowongole kya Chudi, ne banteeramu akooto ak'omuliro n'ak'amasannyalaze obwakiyeeyesanga. Nga maze okwetegereza n'okwekkaanya obulungi ddala Chudi nga bwe zibuga, natandika okukigeegeenya okusala ennakaliza ddala empungu yaakyo, obukodyo n'emisono. Natwaliranga mu kaato ak'omuliro ne nzisibwa mu nnyanja wakati ekiro, eyo nno gye navanga ne ŋŋenda nga nseeyeeya nga nsemberera omwato. Mu matandikwa neetaliranga walako, naye bwe nagendanga nga mmanyiira ne nfuna obuvumu, bwentyo nagendanga nga tugobagana ne nnyingira mu mwalo ogwali gukuumibwa obutiribiri. Buli we wazzanga oti eriiso ku lukalu nga zzinga lye liginaza amannyo, ate nga ne mu mazzi emitego givuluuja.
nze nagendanga nunda bichudi era nga mpitira ddala mwe biyita nemme kumasula mitego anti nga byonna binnange bimanyi bulungi gumu weguli nga buli omu bimanyiiwo. Singa byali bantu nandirowoozezza nti bye byagitegamu. Olwali olwo nga maze okwetooloola omwalo n'eryati ddene eryali eggenyi, naseeyeeya nve mu mwalo n'olujirijimbi nga nkekinazza. Naye bwe njerula nti ne mpulira ekisiiya nga kimpitako ne kyevumbika amazzi. Nakyuka era gye nazza amaaso gye gaagwira ku Mujapaani nga ndeezeemu emmundu. Nabbira naye essasi ne linsusa ekisambi ate n'amazzi ne gatandika okunsensera mu kiyubwe kyange, gatandika okukisensera. Nali nteekwa kufuumuuka ndyoke ntuuka enjolinjo ng'ekikalakappwa kyange tekinnajjula mazzi. Nasumulula akaato ak'omuliro kadduukirire ak'amasannyalaze, naye nga katandise okuyira nadda kungulu ne ŋŋenda nga mpita ku nderya era ng'ebikko by'amayengo ebimu mbuuka bibuuke. Nga ŋŋenda nga ngezezzaako akabanga, nakyuka ntunuleko emabega era ndyokanga kubanga akaato ak'omuliro kaali kammezeeko era nga kandeezeemu akazinga. Natandika okugenda nga mpunjawunja ate nga bwe mba ngabbira mu kko. Baatandika okundagiriza amasasi naye olw'okubanga nali mbasooloobyeko nnyo ate nga mbuusabuusa era nga mbasuusuuba mu kwegonyongola ne nziruka nga nziruka era nga n'amayengo gagira ne ganzibbika ate ne gansitula. Baalwa ddaaki ne banvaako ate nga n'okusemberera tusemberedde ewaffe. Naye nawonera nno watono yo oba banziga batya. Nga ntandise okulengera olubalama lw'ewaffe obulungi, obwato bwazikira era ne ntandika okukka olw'obuzito bw'amazzi agaali gajjudde ekiyubwe kyange. Nalowooza nti nali ndabye okuva eri yonna ate nje nfiire wano nga nnengera n'ewaffe. Nali sisobola kwejja mu kisosonkole wadde okuwanjagira obuyambi, bwe ntyo ne nzijjamu enta. Nawulira nga nzika naye nga naakakookona bwe nti ku musenyu nawulira ng'asikibwa ekifuulannenge nga ndaga waggulu era okugenda okwekanga nga ndi kungulu ku mazzi ku lusegenyu lw'akaato. Abakuumi b'olubalama baali balengedde byonna mu ntangaazo zaabwe, kwe kusindika akaato kanziruukirire, naye naziga ngalo obutafa kwolwo. Natwalibwa mu ddwaliro era nga ndi eyo amagye g'amawanga amagatte gaagoba enjolinjo ne gasinziirira awo okulumba n'okuwamba gengere ate nga ne yugoyugo Omujapaani bamutudde ku nfeete nga atuntumuddwa. Nategeezebwa nti bye NKETTA byabayambako nnyo mu ntalo olw'eggengere mpozi n'olw'eyugoyugo. Bwe nassuuka ne mpandiikira kojja wa Wii ebbaluwa nga musaba nsalire ku magezi ag'okunsobozesa okulaba omukulu w'amagye g'amawanga amagatte eyali Omwamerika. Munnyonnyole ensonga zange osanga anannyamba. Yanziramu nti gwe w'olicce era n'antegeezanga ne Wii bwe yali asitudde okulaga mu yugoyugo. Nalowooza muli nti so nga kiwi kyali kisiru. Kale lwaki obutansiibula wadde okuntegeezaako nga kigenda? Nategeera luvannyuma nga tegwali musango gwe bambi. Tuula tusome mwe tuli akatabo nketta mu bizinga. Essula ebadde egamba nti nnyingizibwa mu ggye ly'enjolinjo tugikubye oluku mu mutwe. Bwe tuddamu sisinkana egenda kuba essula egamba nti agasezze ganneebagajja. Muzzukulu wa Mugima munnakyala akwata empya n'enkadde nze mwanjuzera omutesiteesi wa pulogulaamu eno ku mukutu ogwa Tuula Tusome
awangaale ayibeene.